Ababaka ba Parliament nga bakulembeddwa omubaka akiikirira abavubuka mwine empaka Lulamirama basabye gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ekya UNBS okuteeka amangu mu nkola etteeka libateeka kuwalagi naddala oyo atundibwa mu buveera obutasukka mwezi gwa mukaaga nga Lumugo bagambye nti afuuse wa bulabe nnyo eri bannayuganda naddala abavubuka. So tuvuddeyo okujijukiza tumanyi nti buno buwalagi bwe bapakinga mu sockets butawaanya nnyo abavubuka ate kubanga bubeera bwa ssente ntono naye ekiwanvu nnyo bulimu ne chemicals. Gavumenti yasuubiza nti nga lumu omwezi ogwokusatu buli yali akola obuwalagi w'omubuveera tibajja kuba bamaze okubayimiriza era nesuubiza nti n'okutundibwa mu maduuka bajja kuba bamaze okumuziyiza ababaka kyebagambye nti kyalimi gavumenti okukola. Okuva ennaku z'omwezi 31 ogwokusatu twali tetusuubira kuddamu mulaba mu maduuka n'awantu awalala, naye kyennyamiza nti saawa zino tukyalaba walagi mungi ku katale mu buveera. Kati ababaka bagambye nti mu kunoonyeza kwe bakakola bakizudde nti walagi wa bika bingi agenda yeyongera mu ggwanga ate nga tatuuka na mutindo. Ojja ssanga walagi nga Royal Gin, walagi nga Empire walagi, Chief Gin, waliwo Afande walagi ne Gorilla walagi. Walagi ono we bamupakinga mu busackets abeeramu lead, abeeramu arsenic, abeeramu copper ne chromium. So fe tuvuddeyo okujukiza gavumenti era bakizudde nti ekitongole kya UNBS tekifuddeyo nnyo okukola mulimu gwakyo okukebera walagi ono kuba abantu bangi bafunye obuzibu nga mulimu n'abatandise okuziba amaaso. Walagi w'omubuveera abeeramu ebirungo bingi nnyo ebyonoonera omuntu obulamu. Abamu bafuuse balema, abamu tebakyakola na waka, ebyamaka byafa olwa walagi ono. Juzi wabaddeyo ekyokulabirako gundi essomero eryo lirwa gundi Manjas. Omwana yakubye enduulu mu kirasi ng'agamba lwaki mujjako amasannyalaze ng'olwo amaaso gazibye kulwa walagi ono w'omubuveera. Banafu mu mubiri kubanga walagi ajjudde chemicals. Omusanga ku kkubo yenna ng'empewo emufuwa bufuuyi ebutabika. Mulabe nti abavubuka beeyongedde bangi abatabuka emitwe. Omubaka Nambesha agambye nti kibi nnyo okubanga minisitule y'ebyobusuubuzi ekyaganye okuteeka etteeka ly'okuyimiriza walagi mu nkola kagamba nti wandibanga waliwo abanene kati abali mu kukola walagi kuba kibeewuunyisa okubanga ekintu kya bulabe ng'ate kibalemye okuyimiriza so nga Paalamenti yasalawo dda. Tuvumirira n'eseguvumira yena minisitule obutateeka mu nkola Paalamenti gye yali esazeewo. Bano era baweze nti bajja kukkiriza minisitule y'ebyobusuubuzi kusaba kwongeza ensalesale w'okuyimiriza walagi ono singa banaaba basabye Paalamenti nti kuba babawadde ennaku ezimala. Tetwagala extension yonna, kino ekintu tukikooye tukyogeddeko ebbanga lyeryo tugamba kiteekebwe mu nkola. Obudde bwe twabawa bumala. So n'olwekyo twagala gavumenti enyweze ekintu kino. Ebyo bwe bijjidde nga minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero Amelia Ann Kyambadde yalabula amakolero agakyakola walagi ow'omubuveera nti layisinsi zaabwe za kusazibwamu singa salisale atuuka nga tebanneetereza. To ensure that we stop packing in Buvedra and they will be moving from factory to factory, and if you have found packaging in Buvedra you might lose your license. Amelia okulabulako naye okukolagulawo ekkolero lya Premier Distillers Limited e Kagoma mu ggombolola y'e Kawempe. Nti twawera abakola mu factory naye ate ne mu maduuka Juni lumu lwetusuubira okujja buwalagi mu buveera bonna mu maduuka. Obedi Utale ne Rachel Nakasiro okusakidde Grino ku Bukedde TV.